Tugendeko leero mu ggwanga ya Democratic Republic of Congo. Omanyi nabaga ebintu bingi ebitambula all over the globe naye nga buli kyonna kyonna eki-affectinga revolution yaffe positively oba negatively gwe Munnayuganda mba nina okukikutuusaako wano ku Shamafat D3 Media n'oba ng'osobola okukitegeera ensonga zino tuzitemaatema kubanga zino ze zigenda okutushapingira mu maaso awo tulaga n'okutuwa resilience okulaba nga naffe tutwala ensi yaffe wekola ki wegira. So mu ggwanga Democratic Republic of Congo olunaku olwaleero ebintu byayikanga byeyongera okwonooneka buli lunaku okuva omusajja ono mu America lwe yayingira mu bintu bino n'amugamba nti kati ekimala kimala ke kaseera olutalo lwe mubaddengamu olw'ekisiru olwo kuba nze nabagamba zino entalo zibeera za kisiru just selfish interest nti omuntu omu aba ayagala okutuukiriza interest z'omulala. Kusigira okuva America lwe yayingira mu bintu bino obulamu bulayika bwayonoonekera ddala mu kibinja kino ekya M23 lwakubanga nakugamba nti bano bayeekera always balina resilience oba balina resistance gye bateekawo n'okwagala okulaba nti at least senga abeera bawanise oba emmundu zino ne bazwayo emikono gya gavumenti there is life after nga bamaze okuwaayo emikono gino naye ng'ebiseera ebisinga abantu bano always ekibadde era nga wetunula mu nsonga za Democratic Republic of Congo ne M23 bano kyeke ekibatiisa okuwanika bye babateeka kubanga njagala ojjukire ono omusajja waffe ono kennyini Colonel Nanga aliko omusango gwamusinga dda era bamukwatira kuba bagenda mutemako omutwe ogwa treason. Okiya Colonel Nanga ono yali akulira Electoral Commission y'eggwanga Democratic Republic of Congo era yalangirira Felix Tshisekedi kuba president tinaakoze ki tyawangudde wadde abantu abamu bagamba akalulu ako batakkiririza bagamba nti Fawulu yakola ki yali awangudde akalulu ako. Okitegera naye Colonel Nanga yalangirira ani Felix Tshisekedi ate kati misunderstandings ezajjira omuntu wa Electoral Commission nga yambyeko n'omusajja okujja ku ntebe ate acrossing over abere nga adda mu M23 akulira ekibinja kya AFC/River Alliance gye bakola. Okitegeera gye bakola kati wa ggwanga lya M23 ne River Alliance ekibinja Colonel Nanga kyakulya ng'olunaku olwaleero ebintu bino n'abagamba abasajja bano bongera okwonooneka kuba bano bakabeera n'endagaano eziwera omukaaga njagala ojjuke tulina endagaano ya Rwanda ne Congo eyo ku Rwanda baagirawo oddamu okuyingira mu bino ebintu ojja kutubuulira okajja kujjuutuka era naye kati baafuuka nabo kati bapepa tayiga baleekaana bulekani teri kye basobola kukola kati kino ekintu kino yandibanga ye factor ereetedde kampu eno okwongera okunafuwa buli lunaku era nga twafunyeeko amawulire ago ge tunaatera oku-approvinga nti abantu abayeekera abamu batandise okukulosinga nga bawanika basalindalinga ne badda mu mikono gya gavumenti. Lwaki olw'embeera America gyekoze ki gyekyuse naga America eno yajja n'ekyusa ekintu kyonna kyonna okuva mu mikono gy'abana abasajja era mu Uganda we kataligirya kajja ijja gabiika nkiddamu we kataligirya ejja gabiika kubanga nabagamba olutalo luno lwe bayita de-dollarization olutalo luno lunene si ogenda okukeera ku makya bw'ogamba eddola y'omusajja nti njikubye ng'okozesa gold olw'okubanga olinayo amaanyi eyo olinayo obinja babayekera bw'okuli yeetinze bw'ogenda kukwata gold okuba economy y'omusajja ono Omumerika ono ye muntu alwana paka ku lasiti nkiddamu Omumerika ono waaba alwana paka ku lasiti kubanga tumutunudde mu ntalo nnyingi zazzenga alwana mutalemererangako olutalo n'olutalo lwali lumulemeredde yakwata nuclear 2 n'azikuba Hiroshima ne Nagasaki n'azimukuba naga kati ensi ekuyitisize naye nga nze nzikubye. Osegera era ebyaddirira awo mwabira bakwetonda akola biki naye ng'olwedde yamukubye edda olutalo n'akola ki n'aluwangula kati olunaku olwaleero Japan bafuuka bayesiyesi ba America. Okitegeera nga ne base ezimu ezikyasinze obunene ku Asia ng'ovudde ku ya South Korea gy'ogenda ozisanga mu ggwanga lya Japan. Okitegeera kati gaafuuka maka g'Amerika naye gaali ku ki nti Japan eno yali ekoze resistance y'amaanyi nnyo kono okumukakanya nakugamba ne bamuyita nonsense okulemererwa akola ki ayonona. So embeera ebwetu ebadde mu ggwanga Democratic Republic of Congo endagaano nnyingi nnyo ezisayiningibwa nga zimenyebwawo ne zimenyebwawo paka Joe Biden mu mwaka gwa 2024 nga agenda n'ekisanja kye ekisembayo we yasisinkana Felix Tshisekedi nga bakwasaganyizaako nowa Angola n'eggwanga lya Angola ne balaba nga bamaliriza endagaano zino baziteeka mu nkola. Okuva ku olwo kampu eno tefunanga ku mirembe, kampu ya M23 tefunanga ku mirembe era nga kati olunaku olwaleero ekiriwo eyaliko former president wa Democratic Republic of Congo Joseph Kabila ye omusango gulabika nga gwamusinze era wakwatibwako naye agenda kutemebwako omutwe. Kati kino kikulaga nti nalwaki endagaano eno tenakola ki ebintu bino tebinnaggwawo nti obano abakulira ekibinja kino babiri in fact basatu kuba kuliko Colonel Nanga Makenga ne Kabila
bonna bataddeko emisango gya kubatta kyokka kakati ate mugamba M23 ekole ki eweeye emmundu kati ndowooza banene okulaba nti bakomandazi baabwe batandise okunafuira ddala then abaana batandise okukola kyo kulosinga naye ate ekintu kino kyabulabe ekigenda mu maaso abaana bano kulosinga olw'ensonga nti ate olutalo lwadindamu okubaluka obupya ng'abantu bano balaba bamaze gavumenti ng'eraba emaze okufuna upper arm kati esobola okubajjayo forcefully nga tebakoze kye bateeseza kubanga endagaano z'ekkata zo ssatu zonna zakamenyebwa kakati tulabe eno endagaano gye bakoze standing ya ceasefire banastandinga okitegeera kuba eyasooka baagimenya ne baddamu ne beekuba then n'eyokubiri ne bagimenya wetufuna eya America ne Rwanda ate erawo akaseera ku kaspace ke baali balina era baddemu bateese era baddamu ne bamenya endagaano kati basayininze endala okitegeera basayininze endagaano endala eya ceasefire toddamu kunumba nange sikulumba naye ate tulaba cross over then ekyokubiri kyogenda okutunula ekireesewo obunkenke ate gavumenti etandise okuteekako emisango ku M23 ekibinja kya M23 nga bagamba nti bo ebbanga lye baddeyo bafiiriza eggwanga over 70 billion US dollars mu gold nga bakozesa illegal mining oba illegal smuggling ebyobugagga ebyo okuli gold ne coltan n'ebirala kati ate era emisango gino bagitadde Colonel Nanga okitegeera Colonel Nanga kitegeeza nti ye gavumenti eno ekintu kyonna kyebala Mukama Katonda yakola yakimanyi naye nga omusajja waffe Colonel Nanga ye ebintu byongera omwonoonekera buli kaseera aye kayejjusa olunaku lwe yafuna ddiiru ey'okulosinga okukola ki okuyingira ekibinja kya M23 nze wali eri nga bawambye Goma ne Bukavu ne Walikale nabagamba nti Omumerika ono akutega akanyeewa kino His Excellency Kyagulanyi kyagamba mbutota kibe nga tonna kikenenya ndusu akutega akamyeewa either n'okalya oba n'obeera mugezigezi n'okola kino okabuuka okitegeera naye babatega akanyeewa ka Goma ne Bukavu ne Walikale kati essaawa eno tebalina bwe basobola kwegaanira ate ekintu ekyobulabe Joseph Kabila kyeyakola kwe kuva e South Africa aye naye n'agenda Goma okitegeera mu ekitundu ekiri backed oba ekiri mu control ya M23 okitegeera ekyo kyali kyabulabe kyamaanyi nnyo so kakati bano bagamba nti ebbanga limumaze nga mukusa ebyobugagga ebyo nakyo mugenda kisasula kati emisango emipya gavumenti gyereese n'egiteeka ku Colonel Nanga n'ekibinja kye babagamba mbadde nga musimagolinga golodi w'eggwanga mufiiriza eggwanga biliyoni 7 kakati gy'emisango egigenda okutandika jjukira gy'egya treason gyabasinga kati nze ndaba wano nti wayinza okuba nga abatudde mu ndagaano zino oba abali mu abakubadiza enteesaganya zino baleka baagala bakendeeze ekintu kiri ekya treason bakijjewo kati eno gavumenti eteyagala abantu bano bagenderaawo wakiri bakwate basibe mu kyo kyewulya nti kyeyagala wakati otubanga tuvudde ku gwa treason gwe musango gukyasinzeeyo obunene mu nsi yonna kuwanga ogugwo obeera ku death penalty kitegeeza nti Colonel Nanga Sultana Makenga ne Joseph Kabila bakwatirwako balina okubatemako omutwe naye kakati ate oba nti already omuntu omusentensinze ku musango gukyasinzeeyo gusembayo gutop aye kati essaawa eno ate era n'omukwata n'omugamba obadde obba ofiiriza eggwanga ebyobugagga ofiiriza ssente bwe zityo obadde okulira ababba era mu statement ezikoleddwa Colonel Nanga agamba ye alabika gavumenti teyagala kukola ki teyagala kuteesa yeyina kyeyagala teyagala bintu bino kola kikubwa kati bakunyigiriza gwe abadde awamba n'oluwulyanga naawe ebintu bikutamye n'ovaayo n'okola press conference bwetyo eno gye njogerako na Colonel Nanga mwagambidde gavumenti naye kati yagala bintu bikole kikubwa naye nga Felix Tshisekedi ye alabika tiyategeera nti kati alina bargaining chip era abasajja bano abateese into submission nga n'abantu be batandise okulosinga okudde no so ekyo ngamba mu aba NRM temweyibala temusobola kulwanyisa mu America ekina bagamba nti mulonze saidi ya Murasha naye bagenda bakubirayo ku Murasha okiri bagenda bakubirayo olunaku mugenda tandika okwejjusa nga Colonel Nanga kyali mukolo olunaku lwayo senze nabagamba accept dialogue webanga ekyali okubanga bino ebyena at least bye byaffe si ebyeri okitegeera accept dialogue webanga ekyali Russia ne China ebibawaga tebisobola kubataasa tebisobola kubataasa ku musajja mu America na Mungereza ate combination eyo ya tabu nnyo okitegeera combination ya America ne Bungereza teri yali agiwonye so ekyo babalima twaliwe yali awonye taliyo name them musobola bane mingomanyi we have to be good students of history ngo nakola ekintu soko obanye history w'ekintu kyalimu okitegeera soko manye history w'ekintu kyalimu then olyoko okikole ne bubanga history akufevalinga mu kikole wabanga history takufevalinga please ekintu kireke essaawa eno history tabafevalinga ba NRM kyekibafevalinga dialogue nze ngamba twandigenze mu dialogue before it is too late Colonel Nanga Sultana Makenga ne Joseph Kabila abantu bano babagambanga nenga bo bongera kulaga advancement n'okola statement ezikitiza katujja kinshasha kakati tukatuwambe Walikale nenda bagamba nti ono just yakutapinga
Omumerika akuteeka mu situation nga ensi yonna yonna ekuvuddemu tedi muntu n'omu ali mabega ga M23 taliyo oshikira buli omu agiwanda lulusu tinabannansi ba Kongo bennyini bagiwanda lulusu kakati bana bavubuka bo abatanagira nnyo face zaabwe kono nakayensonga lwaki batandise okusala endalinga nga badda ku side ya gavumenti bagamba ekiseera tukole ekituufu ku Democratic Republic of Congo naye gino emisango emipya nze nkugayo Felix Tshisekedi yagala kusibamu ku bantu bano tayagala bakere ku makyamu bajje buluwezi kubanga wano bagamba bagenda kukola ekintu kibayita neutralization bakola batya bano bavuga tebagenda kuyingira amagye ago ekyo yakigaana eyo condition yamugamba tetubateeka amagye ga ggwanga tebali balina kuddayo mu bulamu bwa bulijjo kati gwe abadde negotiator oba mediator ekintu kino ngola neutralizing ekintu kino okola otya n'okendeza public anger against abantu bano kuba essaawa eno tukirize tugaane Sultana Makenga, Colonel Nanga ne Joseph Kabila balina obusungu bw'abantu bubaliko kiringa ekiruwe kikera ku makya nti ekintu kye Uganda ne kiyika buyisi nga tekiri mu mediator muyinza okulaba obusungu bannayuganda bagenda okuteeka kuba NRM akabinja ako n'abantu bonna abadde bakkiriza mu gavumenti ya NRM so obusungu bubeera bungi nnyo kati mukola mutya muleetawo ekintu kye bayita concession oba dialoguing okitegera such that public anger ebeera controlled n'etabeera y'amaanyi okukozinga damage ate kuyingira civil conflict kati mu nsonga za Kongo eno America kyegezi kyeri mugezaako nnyo okukola ne patana waayo Bungereza nga baagala ba neutralizing embeera eno yensonga lwaki ne agreement baali balina okugira olunaku olumu tebagikola ki tebagisayininga ne bagala nedda kasooka tu neutralizing naye ate yo gavumenti eraga nti obusungu bungi nnyo so ekyataddewo ekifaananyi ekyokuwoolera nti bo balina okuwoolera M23 kyekoze mu ggwanga lya Kongo simanyi waba kikola because of political gain nti omanyi politics ono always go okumira abantu mu ntalo ne mu mbeera ey'obunkenke always obeera ne gundi longotivity yo sometimes obeera ogiwaddeko ki obeera ogiwadde assurance kyekiri Israeli nti Netanyahu essaawa eno tayagala kukola kitayagala ntalo zino zigwe buli lunaku atinkulayo olutalo lupya lwaki temugenda kulowooza kalulu nga muli mu kulwana temujja birowoozaako okiga togenda kulowooza kalulu nga mu Northern Uganda wali olutalo tojja birowoozaako always obeera onoonya solution ekintu kino kiwedde kitya kati abantu bano bo always abeera mu buyinza bakozesa advantage y'entalo n'okukeepinga situation ey'obunkenke okulaba nti ebintu bino tebiggwe basobole okukakasa longotivity yaabwe n'okulaga nti no bano strong forces z'abadde atya we zijja tezisobola mu overthrowinga okitegeera so always bakikozesa longotivity kati simanyi oba ye take Felix Tshisekedi gyali mu kuzannya oba alina busungu kubanga bannansi ba Kongo tukirize tugaane balina obusungu babatidde abantu baabwe babadisplacinze bafiiriddwa ebintu bwabwe bingi nnyo kati tosobola kulowooza nti n'ogenda keera ku makya ogende bugenzi nakyo era America eno ne Blackwater balina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo okulaba nga tewajjaawo civil conflict mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo nga tewajjaawo civil conflict okitegeera however much waliwo okusuka omugo gw'amaanyi nnyo ne balina okulwana ennyo okulaba nti embeera ya civil conflict tekola ki tejjaawo mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo so tusabire abakongo yabaleme kuddamu ate kwekuba bino ebintu bisobole okuggwa obulungi nga we biri nti Colonel Nanga yavuddeyo n'agamba ebintu bye bavunaana si bituufu gavumenti yayo eteekawo mbeera mpya ate kutandikawo kintu kirala bino gye badde bagala okukola ki naye nga tulina ceasefire eyasayiningiddwa wiiki eno gye tuli mu kkuba emabega mu ggwanga erya Qatar nga tebagenda kuddamu kukola ki kwerumba then bateese this was a pivotal arrangement oba milestone gye baatutte okuva mu America we yayingira mu bintu bino naye nkugambye n'endagaano ya mulundi gwa kusatu naye ate ne ku mbeera eri mu kugenda mu maaso ono Felix Tshisekedi aidha busungu oba ali ku political card katulabe tujja kuba nga tubimanya buli ekinaabanga kituusewo tujja kuba nga tukitegeera mu ggwanga Democratic Republic of Congo naye so far so good at least dduka takyali mungi nnyo embeera y'obunkenke egenda ekkakkana ebitundu ebimu business zitandise okuddawo naye nga essaawa yonna bano obamanyi so tujja kuba keep it shama subscribe teekako notification button tweyongereyo for God and my country Uganda.